agala kutta. Yes. Kati nze yagamba kumbuzaawo ampe essomo. Nze ne mugamba bw'oba ontutte okumbuzaawo tonnemaza bulemaza. Olw'ensonga bwe nkomawo I'll say the same. Kubanga nze okunnemaza niditeggwawo. Olwo kyenyo. Twogedde ku yellow porridge nga tubuuza gyali abbibwa bubbibwa. Naye oli serious Senoga kukyogera nti yellow porridge ekiro kati eri ku nusu kasanvu. Nusu kasanvu yellow porridge. Muve ku bino ebiwunga byammwe bye mutunda ku kkubo. Bino batabula ne bateekamu biki ebyo. Abantu tebakyabaweera ddala kantu yadde. Abaana abamira empeke. Abaana abamira empeke. Olaba nga ddala obulamu bugendera ddala. Ku CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira abantu ab'enjawulo mwenna abatulabira mu nsi ez'enjawulo amawanga ag'enjawulo twongera obategeeza Marus Bridal Center ly'essomero lyokka ery'okubanga ate oyiga okwambala. Senga Marus Kawomera ayina n'eddagala gw'omwana atasika gw'omwana ayagala okumanya ensonga z'omu kisenge okuyiga ensonga z'omu kisenge Senga Marus ate gw'olina okubanga ate weekwata. Ndi ne ku kamera ndiko ne musajja wange Sharif atengeera ye musajja omutongole umama Nakitende kwali bulungi nnyo okubanga tukola ffenna. Njaga kutumya ku mikono gyange egy'enjawulo Winnie Nakitende kansubira obulamu butambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Njagala otutumira ku mikwano gyange Kawthra kansubira obulamu butambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Ntumire ku mikono gyange mwenna bwe tukolawo ku Papa Sport Julie mwenna mwebayire ddala Finera mwenna mwebayire ddala Esther mwenna Papa Misa Kisemakula mama mwenna Roni mwenna Hadija ani omulala yogera bonna mbagala nno mbagalira Kaitesi mwenna abaana bwe tukolaawo Robert mwenna abaana papazi mbagala nnyo mbagalira ddala era eno shonji bawa kubanga papazi awo sheno ege abaana naddala abavubuka abakolaawo ku papazi sheno egenda banyumira nnyo kale n'olw'ensonga eyo tugenda kuba tutandika. Ndi n'omugenyi waffe si gwe mulundi ogusoose okutukyalirako naye of course ali mu studio za CRUZ exclusive tusobole okubanga ate tugendera ddala mu maaso katubuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. Bwe guba nga gwe mulundi ogusoose okumulaba kaya kakweyanjulire bulungi omutegere bulungi tugenda otutandika ng'omutegedde bulungi nnyo bulungi ddala. Alan bannange mbalamusizaako nnyo ndi wasanyu nnyo okuba nti nkyaziddwako omusajja ono mukwano gwange naye maama Alan gyebaleko nange nkola naawe gyebaleko ombuzeeko nnyo nkulaba bulabi ku nnyonyi bw'ovaamu bw'olinnye eno bw'ovaamu eno bw'oddamu eri ennyonyi zimmenye mpulira sajja gamba nkooye but ennyonyi emenya ya n'ebyokulya ebibeera ebipya okay naye nga ndi wasanyu nnyo okunzijukira oba nompita nongamba jangu twogeremukko ku nsonga ez'enjawulo. Bannange abatulaba nze Hassan Senoga nze Mr. AIDS nga nkola ne Senoga Initiative for Positive Living awamu ne Serving Lives. Senoga Initiative for Positive Living ekitongole ekibudaabuda oba ekikumaakuma oba ekyekebakebeddimu ku muntu naddala omuvubuka ku nsonga z'akamukenenya. So mu bumpimpi omuntu akulaba for the very first time twogera n'omuntu ali positive. Nze I'm living positive life sikyalina sirimu nina Akawuka and I'm proud of being a positive person ate yakkiriza okuteekerawo omugongo ate abantu abalala kubanga kyekyo kye nasaba Katonda nti Mukama singa omanyi tuyita mu bulumi bungi kati nze kutandika eddagala n'omuntu naawe ali eyo bwe wayitamu bwe tayinza kumanya naye nze ensi yamanya obulumi bwe nayitamu nti nali ku death point nemba rescued by some other people abanyambako omwami olutamaguzi nga talina mu politics nga kyali musajja mukozi wa mirimu egy'enjawulo yanyambako ntandike mukyali ba mukwano ne lutamaguzi mukwano gwange omukubirako kasimu naye ankubira nangamba ng'ombuzeeko ova ku muntu okuba nti ali busy naye nakukubira nti ng'ombuzeeko nnyo oyo aba mukwano gwo. Nga tutandika show yaffe y'olunaku olwaleero
tuweeyo obugambo bw'oyinza okugamba omuvubuka ali eyo nga ssaawa zino enkya Women's Day oba olwaleero Women's Day naye nga ye essaawa eno agamba nina omuwala gwe ŋŋenda kobe bayo obugambo bw'omuwanga tunagenda ku mulamwa gwaffe gwe tulese olunaku olwaleero. Thank you so much. Ngenda muwa ekyokulabirako kya katapila. Katapila si kisaanyi. Katapila kino kimajegere ekimotoka ekitambuza agajegere ekisenda ekkubo nga ligenda okubeerawo. Katapila eyo eyina emisoso ejja yeetambuza okusenda ekkubo ery'okuyitawo. Bw'emala okusenda zino emmotoka endala ne zijja oluvannyuma bitraka bino bikapipa ebinyiga ne bayiwa chorus. Bw'amala okuyiwa chorus, katapila tebagikkiriza kudda kuyita ku luguudo oluyiiriddwa chorus. Katapila teddamu kuwera lukusa kuyita ku luguudo luliko chorus. Wabula ate eyitako ng'eri ku mmotoka ginnayo bagitise nga bagitwala tegenda esenda ewalala. Kino kye yakola tekkirizibwa tekikola kiyitako ate ng'ekyo ky'omuwendo omungi. Buno obudde olaba nti oli w'amaanyi, oli katapila. Buno obudde olaba muwala omusobola. Olinamu ssente zo ate za change ate empya. Twalo gyo giwera 5 mutwalo. Ne coin ozisiirinze 5 era oli prepared for Women's Day. Naye amakulu mukyo yabaya lunaku lutya gw'osigaza obulamu bwo ne busigala nga butyakola kibukyatambula. Omuwala oyo azze ewuwo alina abasajja abala 9 ne beerabidde. That is one. Azze ewuwo with a mission. Tomanyi bw'ayimiridde, naawe tomanyi bw'oyimiridde. Buli omu mulaba eri munne. Mbadde nsaba lowooza emirundi 2. Si buli afuna akawuka nkiddamu, si buli afuna akawuka nti empeke jamubeerera nnyangu Jimira. Bangi mbaziiseeko ng'afaalagana nti Senoga okoze ky'osobodde kyonna naye empeke egaanye. Twogera ku mpeke ya buli kanaku. Bw'oba olina boosi wo osobola omuwa excuse nkere y'enkuba etonnye wadde mu ndagaano tebyalimu ng'ofuna omulimu. Eno empeke enkuba keetonye tojja ginnyonnyola obudde wayo olina Jimira. Kookyaze ojja Jimira. Koofiirwe ojja Jimira. In fact n'oba olwadde naye ng'okyasobola okwogera bajja kuyiiya okugikuwa. Temanyi muganda wo, temanyi baabawo, temanyi love, temanyi relationship whereby nti ndi mulavu nnyo menyamu mireka ekitundu naawe mireka ekitundu. Mira empeke yiyo wadde muli mu mukwano. Eno empeke lwoya lwa mu nnyindo gye twogerako. Ekkubo ly'okutte ery'obutatuula ery'obutayisa obutessaamu kitiibwa ndaba gy'otunuulidde. Bw'ogaana okussa ekitiibwa mu bigambo byange, kino kyenzija okugamba, ojja kussa ekitiibwa mu mpeke gy'ojja okumira ennaku zonna ez'obulamu bwo. We live at once. When we die once and we come back no more. That's how fun a life it is. Byonna bikole ng'omanyi nti olina ettaffaali. Either eddungi lye weeteekako oba weezimbululako. Mukama watonda omuntu atwala ebbanga ne stages ez'enjawulo n'emyezi giyitirawo ddala okutuuka okufuuka n'emyaka okutuuka okufuuka omuntu ategerekeka. Naye olugendo lw'okuzzaayo gye wava luba lwa ddakiika. You can die at any time, but it's make somebody sad okufa ng'olaba. Mukama atukuuma era atwagala era atuprotectinga. Osoma Bayibuli. Bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. Naye bw'obanga osala ekkubo muyambeko tunula eno n'eno olyoka osale. Bye bigambo byange ebitandise program. Wow, that has been Senoga. Ebigambo ebyo birungi nnyo naddala eri omuvubuka nga buli lunaku olujja mu bulamu bwo okyakala bukyakazi ate nga sex kyafuuka ekyokulya kye ekya buli lunaku naddala ku baana abato ababuwala n'abalenzi nga gwe sex omulaba ng'ekintu ekyokuzannyisa sex okitegeera. So that's not good. But olunaku olwaleero Senoga
alina akacupa katambudde nako wano simanyi oba agenda tugamba ky'olunaku olwaleero naye tutandikira awo otuwe omulama gwe tugenda otambulira olunaku olwaleero Senoga. Omulamu era gwa ddagala. Nebaza Katonda olwa social media platforms ez'enjawulo nti zikola enjawulo mu bulamu bw'abavubuka. Allah naye nkwebazaako ensuso. Thank you okuba wano n'okuba ne wali n'okuba ne wano n'okuba ne wali obula wano ogamba na wano weetaagisa kamuyite and then you call different people okuba ku kyeboogera. Bwe tutunulira eddagala lino eno TLD kyekini full 3TC inference stroke DTG bino bireke bino TLD 3TC inference stroke DTG enebera mpeke kyanjawulo ku mpeke eya fansida. Sizze kugera ku mpeke ya mutwe oba panado oba headaches oba action. Sogera ku brufen, sogera ku mpeke wa malaria, sina peke njogera ko ndala ndi ku art oba ARV oba ART. Ye mpeke enzo okwogerako. Bwe njogera ku mpeke eno njogera ne kubijigenderako. Empeke eno si yambwa. Empeke y'abantu bye bajimira. Ngenda kugera ebigambo bino era nsaba Mukama ansaasire kuba mbyogera nga biva ku Senoga ow'omunda. Abange bwe mba nsomesa abaana bulijjo about HIV kwesa nnyo omutwe gwange ne mbannyonnyola how to live positive life and how to prevent this agon ey'empeke mu bulamu bwabwe. Naye leero bye ngenda okwogera omutwe nja guwummuzaako nkozesa omutima. Emboozi ya eva ku mutima. Nze ebbanga ery'emaze nga mmira empeke sijjibwanko kifaananyi ku maaso gange ekyokufa. Wherever I see somebody ng'akaaba ng'ayaayaana ng'ali mu bulumi, ekifaananyi kyange kye nali ngenda okufiira mu kikomawo era neeshedi nze neesiiga olina ekifaananyi kyange ewuwo, right? Kati nze neesiiga neneeraba nga mboyaana nkaaba ndi mu bulumi obusembayo. Omuntu ng'ogenda okufa bannanga otegeera nti nandibanga ndabika ngenda kuba okufa newobeera kanyama newoba ofaanana otya. There's no any other way you can hesitate kufa. Ojja kufa mu ssaawa zo, mu ddakiika zo, mu mwaka gwo, mu wiiki yo, mu lunaku lwo, ogende mu ntaana eyiyo. Kuba ne bw'obeera ng'ofudde olina omwana munda bamukoperatingamu. Amakulu mu kyo entaana ya muntu atya omu. Naye nga tukyali balamu ku nsi buli muntu avunaanyizibwa kyenkanyi. Ndabika sijja kufuna bantondo naye kanyonyodde bulungi. Buli muntu avunaanyizibwa kyenkanyi. Bw'otosobola kwogera nga ggwe show action, lagako ebikolwa kuba kasiru bamutegeera ng'aba ayogera with action, with sign language. Oba olemeddwa okwogera, keep quiet. Naye ggwe ng'omuntu tolemwa kukola ky'omanyi kiki kituufu. Nina obulumi ku mutima Allan. Mujjukira emabegaawo ffenna twayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa oba ey'okukaaba. Buli wamu ensi kyagibuna COVID. Ensi yakaaba. Abantu baafa. Abantu baava ku ddagala. Abantu baalemwa okuddamu okutereera up to now. Era ekyabonyaabonyanga abantu stigma gye tulina e Uganda. Okuzayo ko Livansi twatwala kukundi ku basirikale bayita road blocks nga bayimirizaawo abasirikale bangi bali awo n'ebiggwa biri awo n'emmundu ziri awo nnyingi. N'okubuuza olaga nti ngenda ku ddwaliro. Kyekikuluma n'ogabanyonnyola ekikati. Kyekikuluma mu bukambwe obungi ennyo. N'oddamu n'obagamba ngenda kukima ddagala lyaki?
erya ARVs. Yogera nnyo siwulira. Tonsemberera. Waliwo okuba ntosemberedde muntu. Toyagala muntu oli atawulira ekyogamba ono. Ate ono alina okiwulira ate akiddemu. Ogambye eki? Lya HIV. Olijjawa. Balina omuze onywerawa azifu mazzi n'ompeke si mazzi. Nabweru. Kitabo kikadierwa kitabo kiruwa n'okimulaga. Tomanyi gw'olaga by the way. Tomanyi gw'olaga n'okimulaga kikyo. Omaze okimulaga nagamba genda. Si we wakomye wokka. Ojja kusanga ate omulala mu maaso ate yenga mukambwe n'okusinga ono yakoze eki yakusooseeko. Mukama n'akuyamba n'ogenda olifuna. Olina okudda. N'oba kuddamu envunula bibya. Oba na kitabo kyokka luli kati n'empeke oziyina. Kati jjayo ekitabo n'empeke zijjeeyo. Abaana balina enkola bw'atuuka ku ddwaliro ng'asumulula eddagala lye ng'alibomola ng'assaamu kotoni lireme okukola ki? Okunyeenya. Ng'oliwo omusajja liirino. Nga temulika n'asumulula alabe. Nagezeko ne ngamba abakuuma ddembe. Mu bukebe buno si mwe mbeera COVID. Abaana b'abantu bangi bava ku ddagala. Nze mpulira ku mutima. Allah ni abaana bava ku ddagala because of security people. Bava ku ddagala olw'abakuuma ddembe. Twatambuzanga eddagala ffe. Nze kamwa koogera. Nga ndiweka mu nsawo nga mpeeka wano mu maaso akasawo akatini akalimu documents n'eddagala eringi eno emabega with my pen. Nina taaga yange, nina mask, nina gloves, nina ne helmet. By the end of the day ne bakuyimiriza n'owenyonyolako. Ekyo nno kyajja nga amaze na kubagambako naye emiggo gyatukubwa. Mwezo ga mu nsawo mulimu COVID. Bakulya emiggo. Emigo egy'obukulu ogimanyi. Oli muntu mukulu ne bakulya emiggo. Allah ne bava ku miggo nova ne ku boda bwomugo n'obyanga oli ku boda agula otudde ne weevulungula wansi. Otwalira baana ddagala. N'olituusaayo Mukama ng'akuyambye nga isolate. Ate si jjojja okusula olina okukola ki? Olina okudda. Kati n'olijjayo n'olimuwa myezi 6 buno 2. Munombamu 3 n'oli musimba liiryo. Nakugamba kati mukulu ogenza otya. Ate ng'okyagamba okitegeera. Kawunga. Mukama n'atuyamba ne tuyitawo. Naye mu kuyitawo twalabira ddala ng'abantu abalivinga positive life tufunye ebbwa ku mutima eritagenda kuvaako. Tetumanyi whether Mukama ayinza otusaasira ne tufuuka ate ebitonde ebirala. Waliyo abaana abali mu myaka emito nga tolina ky'oyinza mugamba ng'ekimugira mu bwongo kyayogera. We thank God bingi ebitujja ne tusengejjamu ebimu. Naye singa kyali nti buli ekijja kyogere nga bw'okiwulira ndowooza singa tetukyaliwo. Because it took us to ask ourselves, lwaki ffe? Okay, Senoga nyinza okuba nga ndyoke a bit. Amana nkusabyeko emmere. Toli mukwano gwange. Naye njifuna. Naye waliwo omwana oli omulala. Nawe oba nsindikira. Nawe oba mpeeza. Abakukubira ng'oba mpeereza naawe. Kuba naye tobasobodde. Betwogerako abaana abo. Nga ye muli mu mutima agamba tajja kumira mpeke nga talina kyatadde mu lubuto munda. Kyaleetera okuba nti abaana abo abamu baatufaako, abamu bashiftinga ne bava mu bitundu byabwe, ne bagenda mu bitundu ebirala, bafiireeyo, abalala baakola dinaayo eyaddala. Due to allegations, nti kasita oli mulamu n'oliddako ofudde. Kanaaguma afe okufa okw'omulundi okutya ogumu. Nenga talizzeeko ate amala afe. Ndi wano collecting ensobi eyo. Bw'oba ovudde ku ddagala Mukama n'akusaasira ng'okyali mulamu. Please, gwe wali otya gye wali olifunira yava naawo baamugoba nadda.
Secondly, oba akyaliwo it's fine. Genda gyolefunira empeke yo funa transfer. Yogera n'omusawo omugambe nalivaako bibaawo awanike transfer form. Omugambe ngenda wanti ngenda nabweru. Ogenda wangenda mulago, ogenda wangenda ate funa okumpi wojja okusobola okutambula. Ensi si nnyangu mwana wa maama. Okwate ekkubo odde ku ddagala. Because the hard way is the only way. Tukyalina kyokka mpeke yekyali ku ground. Never be light of injections. Kubanga bye twogera Ministry of Health emala kuvaayo naye tugamba empiso yaze kati bannange mugyogereko nituleka tutandika okukola wolokoso. Naye as per now tukyali ku mpeke. Mwana wa maama tokola ntondo. Byaliwo empeke yakunyiwa olw'omuntu. Oli omuntu alya. Omuntu yeeyagala. Omuntu ali bulungi dda ku mpeke. That is one. Two, tukoze kyamaanyi nnyo n'abaana abalwanirira eddembe ly'abaana balina akawuka. Mwebale nnyo. Neebaza ba MC Cuts, neebaza ba Supercharger, muzeeyi waffe oyo musaamu nnyo ekitiibwa. Neebaza abaana bonna aba Humphrey, neebaza ba Miss Y+, ba Mrs Y+, baani mukola kyamaanyi. Obuzibu bwe bugenda okuva weewano. Okubanga abaana gye mubateeka okufuna eddagala temuddayo. Tetuddayo. Okulaba file numbers ebabawa, are they still existing? Abaana bano bakyali balamu baafa. Ntya wano baavaawo na transfer oba betransferinga bokka. Nti agundi yabula tukyamulaba. Munoonyerezeeko yafa mulamu. Bali abatya. Bali mu mbeera ki? Alan, teri kiruma okukwata omuntu n'omumentalinga n'omuwagazisa empeke n'agitandika. By the end of the day n'agivaako in the middle of the way. Banne n'ava ku mpeke ng'ali ku buwanguzi bwe nnyini n'ava ku mpeke. Mwana wa maama w'okooyera awoggweramu amaanyi. We bakugerera ebigambo ebizitowa. Boyfriend wanaakutegeererawo wennyini, maama wanaakumanyirawo wennyini, jjajjaawo wanaakumanyirawo wennyini awo. Omusawo gw'omanyi wanaakuogerererawo. Landlord wanagobera ku nnyumba olw'okuba omira empeke. Bagobye ku mulimu lwa kumira mpeke awo wennyini. Woggweramu amaanyi awo. Waliwo entabiro y'okuba n'essuubi. Weetaaga okuba ng'oli empowered. W'okooyera awo we wali obuwanguzi wennyini. Omuntu akumalamu amaanyi n'aggoba ku mulimu gwe naye nga boosi ali ku mpeke nga ggwe. Senoga, awo wennyini ku kyoyogedde ku abaana engeri gye basulamu, gye balyamu, gye batambuzaamu obulamu. Omuntu yandyebuzizza ekibuuzo. Edda gavumenti yateekangawo enkola ey'okugaba obuugi. Era abamu nga bagamba n'okugamba obuugi bwa ttaso, akawunga ka ttaso, bwe bityo. Enjogera eyo yalingawo. Embeera ennaku zino eriwo okufunira abaana abalina akawuka ekyokulya eyimiridde etya, era mwe wano mukola mutya, era neewalala abaana abajja wano bagamba ekintu kiri kitya, tuyambeko tumanya gavumenti naye eyinza okuba nga beerabira nga tebamanyi kigenda mu maaso. Gavumenti emanyi ate nnyo. Kubanga gavumenti yeewaayo eddagala si bwe guli. Yeewaayo eddagala. Era emanyi nti ati namba eya 039 gyeri. Emanyi ati namba eya Senoga 465 nayo gyeri. Emanyi ati namba eya Wire 364 nayo gyeri. Emanyi ati namba ya gundi nerijja nga ne Senoga kuliko empeke ezize. Era emanyi bulungi nti waliwo abayingidde 5 olwaleero. Ati namba ze ziyingidde zino baziri mu tracker babataddemu. Era bamanyi bulungi nnyo nti embeera ey'omuntu amira eddagala yeetaaga okuba nti akola ki? Afuna ky'ateeka mu lubuto. Mikwano gyange kambajjukize. Eriyo abaana be bakebera. Nze obuugi nabunywako. Obuugi wabunywako? Ndi living example. Obuugi nabunywako. Bulungi? Obuugi first of all is nutritious. Kyekisokera ddala. Obuugi ki bw'otwogera? Yellow porridge. Lyerinnya lye bajja okumanya si bonna bw'ejja okutegeera. Yellow porridge. Muve ku bino bye musanga ku kkubo nga babikubye bataddemu popcorn bikini baga yellow porridge wuuyo. Tugamba yellow porridge ali packed fully. In fact olwaliro okumufuna kilo ya 7.
olimba naawe nusu kasanvu mufuna kilo olimba Senoga njogera nga ntya Katonda yali wabwerere yali wabwerere lero kumufuna nusu kasanvu right yellow porridge oyo yalingamu ebintu nga bingi mwalingamu ensujju obuwunga bw'ensujju mu yellow porridge oyo mwalingamu cults mu yellow porridge oyo mwalingamu lumonde yalinga bwakipapali by then kati akyaliyo era bamugamba abantu bamulime ali ku market nnyo bamulimanga mwalingamu popcorn akakuta akava ku popcorn akakuta ako ke baateekangamu mu gundi oyo mwabangamu kasoya right obugi bwalingamu ebintu bingi ng'obulya obunywa lather n'okkuta noba nga lidde ekikomande ennaku zino nekikusiba olubuto namiranga emirundi 9 eddagala 9 tablets a day naye nga nywa tampeko y'obugi gama nanywanga gama age emu zino zipaasi emu nembira mpeka mpaka lwaggulu akawungeezi nendokanja muwogo batufunyanga muwogo ya mutemeteme bamuteka mutesi butungulu olw'ebikoola ne bamutokosa yalinga mulungi nga fa tukolera mbalekamu n'akannyo katonotono kati yes ne tulya ekyeggulu nga kiyimira yaffe ey'ekyeggulu yole porridge yabangawo ng'awonirira abantu abanaku tukyalina abaana bangi olwaleero ku mafacilities mwe mukimanya abasawo abali abandaba n'abakadde abatunula n'abavubuka bonna obungo bamanyi n'obubbanga oli ng'abubba n'agamba balina kanyweko wadde siri mulwadde kanyweko bawitanga buwunga bwa taso by then naye olwaleero tetumanyi where that budget went obwo obuwunga bw'opimaapima bbeeyi y'empeke if you value tetumanyi kale ya mmeka value y'empeke eno ne value y'obuwunga which is which gw'olaba nti empeke eno omukebe gw'empeke n'obuwunga kiriwo ekyebbeeyi ku kinaakyo kati where is the porridge then abaana bafa ekibatta njala abakwatibwako zino ensonga baziraba I'm here to inform the public nti nze nja kufa nga njogera amazima ag'enkomeredde nakola video emabegaawo kati nasema mbigambire mu kamera yali TikTok live kwaliko abantu bangi the other week nenjimaliriza nenva ku mpewo ngera njagala waveeyo omuntu atugamba yellow porridge asangibwa wano mukole ABCD mufune yellow porridge mumanyi ati nabazza abaana mumanyi amalwaliro gye bafunira eddagala mumanyi amanya g'ebitongole mumanyi ababikulira mumanyi buli kimu kyonna mukiyina in your records nembuuza where is the yellow porridge waliwo omukyalo omu bamuyita tiyagenda mwogera amanya kyana kya maama wati weyeyita n'atuwa kilo 5 eza yellow porridge yes eggwanga ddamba n'atuwa kilo 5 taliiwo omukazi we yali yuke namugamba kuba simu babuntuuseeko wano nagamba waliwo omuntu ABCD agenda buleeta oba siwobo ng'abuzzaayo era twali ku video call ne mugamba bwebbo nembuyuza nembutestinga nako nga bwebbo mbumanyi era nempita abaana baffe abasoboka kuba ninasooka bange abasoboka be nasimbanga emikebe gy'eddagala gwe nsimba akawunga abo ne bakola ki ne bagenda it's better for porridge era buugi buwoma naye mba temuli sukaali my goodness buyitirivu okuwooma ka flavor kokka kayitirivu akabuvaamu navayo nenjoga ne baŋŋamba omusajja nankubira essimu omusajja naŋŋamba okay Senoga oli musajja muganda nga nze nange ndi musajja muganda era mpeereza gavumenti yaffe eno ine mugamba amiina neyanze webala emirimu gy'okola buli omu agisiima nti ye naye okimanyi nti ensi ebadde ekwagadde nnyo ng'oyogera ku mpeke ne mugamba ye amiina okwekebeza abantu okukuuma nga miira eddagala okubanga tebasasanya kawuka naye kootandise ebyobuwunga buno wandifiira obulamu bwo ne mubuuza gwe mwamya nti tekitegeeza kumala kuntegeera nzaani naye manya ndi mu security ndi musajja munnayuganda ndi muganda ate nga ggwe namwizanga nti ddamu amagezi najjako essimu naddamu n'akuba ogwokubiri nange akyembalirizayo okugamba if you go on yayogera luzungu if you go on doing the same nja kunoonya
nkutwale nkweducating omala okomewo. Nakimugamba ku ssimu nange kati kiddamu ku kamera. Nze Hassan Senoga, nze Mr. AIDS, nkolera Kazo behind St. Luke Church of Uganda wentuula, era wensangibwa yewangu okunsinkana. Omuntu yenna ayagala okutwala Senoga amueducating olw'okwogera amazima about people living with HIV, nga twagala kumanya lwaki abaana abafanga baagala kutta. Yes. Kati nze yagamba kumbuzaawo ampe essomo. Nze ne mugamba bw'oba ontutte okumbuzaawo tonnemaza bulemaza. Olw'ensonga bwenkomawo I will say the same. Kubanga nze okunnemaza niditeggwawo. Olwo kyenyo. Twogedde ku yellow porridge nga tubuuza gyali abbibwa bubbibwa. Naye oli serious Senoga kukyogera nti yellow porridge ekiro kati eri ku nusu kasanvu. Nusu kasanvu yellow porridge. Muve ku bino ebiwunga byammwe bye mutunda ku kkubo. Bino batabula ne bateekamu biki ebyo. Abantu tebakyabaweera ddala kantu yadde. Abaana abamira empeke. Abaana abamira empeke. Olabanga ddala obulamu bugendera ddala. Omuntu gukulukuse omuguweddewo enviiri zikulukusa bukulukusi. Bode gwawo bugwi. Chukua musawo ye lori yagizanya yagamba gundi komawo ofune eddagala. Mu fayiro yonga agitikinga. Mwana anali aki. Fayiro nga agitikinga atikinga. Basebo ne banyabo. The need is there. The need is there. Nabaddamu ne mbagamba nti nze I will die a painful death. Kwa sanyi bwengenda kufa. I will die and I'm ready to die a painful death. And I get a peaceful rest. Nze ndiwe nakaseke. Kankulagirire gwe alijjo okunziika. Otambula ogundi Semuto Road jojjo kwata. Tuke Semuto mu town ya round about eridde seggali ly'ettaka. Tuke Bukatira. Ve ku masomero Bukatira then yambuka Kalege mu town. Zijja kuba emmotoka ezirinza okugenda okuzika wali Lukumbi. Bwe mujja okunteeka. Naye bwe mmala okufa need tejja kuba nti teweddewo. Wajja kujja ne Senoga omulala. Abalala ate nga bazibu nnyo okusinga Senoga ono gwe musse. Nabuuza ekikuuzo ne ngamba nti why is it like nti mu mwaka gwa 95, 96, 97, 98 paka 12 bwe wavanga n'oyogera ku nsonga eri n'amagezi tewattibwanga, tewawambibwanga. But why is it today nti wavanga n'oyogera ku nsonga efuuka political? Why? Si buli aliwo nti ali ku politics. Waliwo omuntu nga alina yokka nabulemu ali Lukumbi wajja njogerako Nakaseke Kalege tamanyi na bya politics bigenda mu maaso mu ggwanga muno olwaleero ng'amanyi bulamu bwe na bwa mwana we eri omuzadde ye ng'akootayidde kazzukulu ke bamuweerera ke bamusigazaawo k'alina. We are all going to die. Enjawulo okusooka. You kill me and you fall me. What is the use? Lwaki twetta? Let's come tumanye ensonga. Come and ask me. Mpita. What is it? What is the problem? Bugunga tukole tutya tubuteekeyo. Sigenda nze bunywa nze bwenjagala kunywa nze nsobola okweyimirizaawo nganze. We are looking at to help those people who are helpless. Mubamanyi gye bali. You get the point? Kati okuva eno gandi ngenda kutta omuntu ogenda kumutta ye ono tabameka nja kubuzaawo omuntu mubuzaawo, but by the end of the day gwayagala okubuzaawo nze okimanyi nti HIV gyali. Naawe okimanyi eriyo abali affected n'abali infected. Naawe okimanyi nti salale gy'ofuna nene waliyo ate agikonga olusu nga muli agamba nenfuna just a quarter of his salary. N'ofuna quarter n'ogibalinga mu times 2 ne bagimuwagamba olamu babuteredde. Awo wenyini Senoga nga tunatera okuba nga tumaliriza. Omulanga gw'olunaku olwaleero gugenda ku ki? First of all, people living with HIV. Basebo ne banyabo. Mwekume. Mubirabe from day one ebyatandika mu COVID byetutambula mubirabye era indicator yali etanso okuba nga ligenza tugenda ne ku Ebola nga bagenda teka lockdown ya Ebola mukama n'atusaasira. So mwina okwebereramu mu ngeri yonna. One, bw'omira empeke
manya nti eyamba gwe ng'omu teyamba muntu mulala. That is one. Two, gwe omuntu ng'olina obusobozi tandika n'omuntu oyo akuli okumpi. Tomuleka kubonaabona. Mulina Abaganda, mumanyi Baganda bali ku ddagala, tebalina kye bali, tebalina bwe bali, akaana kali ku kyalo okwo kabonaabona, naye ng'olina emmere, olina obusobozi, emmere oyiwa nangiwe, ogenda mu baana ogaba n'essente ez'obwereere. Gula yero porridge ojje ku kyalo niko okugaba kale, ogabira famire ze enjavu, ennaku ezo. If ate okikulemye, genda ku buli ddwaliro lya gavumenti awali health center egaba eddagala. Batuukirire. They have stores, balina ba in charge. Babeerako nabo babiri. Kuliko general in charge na in charge wa HIV. Buzo wa HIV. Bajja kuvaayo, bakulaga ekyokola, oyambe ku bantu aba living a positive life. Abaana bafa, ekibatta butalya. Abaana bayala. One will say, gavumenti ebawa eddagala, ekyo mu kyefeeko eky'emmere. But again, nga nawe bw'oyogera nti gavumenti etuwa eddagala. Nga bwane bw'olwala erinnyo. Terawanika mikono mu bbanga nti kati kandwala HIV. Taliyo. I'm calling upon those organizations. Bavuga emmotoka. Alan, ebitongole bivuga emmotoka. Ebitongole bya HIV. Birina amamotoka egwa mu kinnya n'ogamba tweyongereyo. Tewulira binnya. Ono ayina, onekirina ayina emmotoka gy'avuga. We are crying for just mere porridge. Ebitongole ebikwatibwako. You are very happy and you need to be happy. Naye be muserving, are they happy? Butwambuka waggulu. Akakiiko mu parliament akakwasaganya akatembeta ensonga ya HIV. Kaliko abantu 36 of them. Mbuuza ekibuuzo ku bo. Ani ayina akawuka kamukenenya ku bo? Amanye empeke bweyisa omuntu. Let them come out. Bafuneyo ku bantu mu communities. Babwe ku be bagenda okuteesanga. Bayina obulumi. Abantu abo obw'empeke bamanye empeke bwezitowa. Tulina kubanja mmwe there are 36 of them. Kakiiko akali mu parliament. Banne mutuyambeko. People are dying. We honor you, you very big honorable and ministers, but people are dying, people are crying this side. Tebalina twagala buwunga bwokka. Onyanga tampekage. Gezesa Alan, tufuneyo omwana ogu nga asenyuse. Tumuwa obuwunga for 1 week. You make a testimony. Bukola enjawulo y'amaanyi ku speed ey'amaanyi mu nnaku entono. Ate nga tebugenda nnyo. Tampeka emu olunaku mana gy'anywa. Ebanga nyongereza. So, we are here crying on behalf of others. Abatasobola kwogera. Abantu bangi balwala. Abantu bangi bafa. Twogera kati sano waliwo afa ng'afudde kawuka. Waliwo afuna ng'afunye kawuka. Waliwo ali mu mbeera enzibu naye nga kawuka. Help one another outside there. N'abalala nga musobola nga gye muli nga musobola to support. Bampere ennamba yo. Some other people who are living with HIV, bagulire ku porridge banyweko. Omanyi we bamutunda? Waliwo wa mirundi ng'ebiri. Naye era ogenda okyebuuza okinoonyereza nga ababutunda bali mu senta y'abasawo. Abatunda obuvungonze bemanyi benekakasa obulungi bali mu senta y'abasawo. 0705 49 1507 0705 49 1507. Naye mu byonna ekyembasaba tutekeyo omutima. Tofaayo dirwe ngenda kufa oba n'abaawo basiibeewo. Let the battle continue. People, they need to be supported because HIV is not a request from God. Nti mukama tuwe kino oba tuwe kino. Nze Hassan Senoga, nze Mr. AIDS, Senoga family mbagala nnyo. Mubere bulungi. CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya mbadde ne Senoga olunaku lwaliro wamu ne Sharif ettiimu yonna nga batambudde. Njagala okuba nga ate empunzikira n'olunaku lwaliro tuli proud repad be CRUZ Bridal Center bagamba nti gomesa z'omulembe mishanna gya mulembe bitambaala leka omukolo gwo oguweesa ekitiibwa onyume mu kwanjula kwo nga weekutte CRUZ Bridal Center. Kwanet Plaza bw'otuuka bw'oti first floor era kwobuuliza kwennyini n'ogamba CRUZ Bridal Center eriweero ojja kuba ogiraba abo bamumanyi CRUZ nakyambadde ate ngera yesenga CRUZ Kawoomera. Njagala okuba nga ate olunaku lwaliro mbasibira no sibe bulungi mweraba.